Mpuuga obadde ne ssente, oyina amasomero, oyina zaakedde Masaka, ssente zo zirya wekka n'ebigali byewammwe. Bw'otandika okwasama n'otugamba nti nno famire ya Bobi Wine yekusojja yekuviriddeko okulekera obwa komishona yeyagala simanyi okugoba, ebyo yasamira muli olimba basajja mmwe mugenda tujja empisa. Mpuuga mugenda tujja empisa. Mpuuga nagambye eggulo, Mpuuga n'Abedi Bwanika mugamba nti Nuupu temugenda kukkiriza Nuupu na bayaye ba Nuupu bemuyita hooligan kukutula bakulembeze Buganda bemaze kuzimba. Ekibuuzo, njagala omuntu aveeyo ambuulire Kabaka oba Buganda abakulembeze beesimbye abali mu Masaka ng'oggyeko Mpuuga ne Kojja Sseggona kale ne Nambooze. Okay, ani Muwanga Kivumbi yava ku campus nayingira DP baida wene Nambooze okay, kale katugaye Nambooze munnange kubanga yabeeranga ku bimeza bya CBS. Nebwe muba muleeta Buganda abakulembeze bezimbye Masaka aliyo Mpuuga kati abatwasamira mutwasamira empola Masaka mutubuulire nti ono chairman we C5 yali akola Mengo obone MP yali akola Mengo, muntu omu yekka Mpuuga yali akola Mengo Masaka. Ekitegeeza buli muntu ayasamanga agamba nti Nuupu ne Bobi Wine mwagala kumenya bakulembeze Buganda bezimbye muba mulimba. Bagange mumpuliriza buli woowulira omuntu nagamba nti Nuupu simanya Bobi Wine alwanyisa abantu Buganda bezimbye, eyo kodi bagala kubuzaabuza. Omuntu yali akoledde mu Buganda mwenna beesimbyewo Charles Peter Mayiga teteesimbangawo Mpuuga ne Kojja Sseggona. Kojja Sseggona temumuteeka mu ntalo zammwe za bulyake. Kojja Sseggona temumuteeka mu ntalo zammwe za bulyake. Mpuuga kituufu wakolera mu Buganda, kale tukkiriza Buganda yakuzimba, Buganda tukkiriza ye yakukola. Naye I highly believe Buganda tekerangako kuzimba bantu nga bakulembeze nga ate babbi. Buganda ebadde n'abakulembeze bawaswalule, gendo balabe bawaswalule, gendo laba bakulembeze ababaddewo abensa abatafunangako wadde ebbala nga ate awo Emmengo nga waliwo ssente. Mwe bannaye kambabulire lwakwatusirise busirise. Nze nalabako Oweekitiibwa Dani Mulika ng'agamba ekizimbe ky'Emmengo okukiddaabiza n'okukola ki baakibalira ssente mmeka naye baakibalira biliyoni ye zaali 2 mukiddaabiza n'okikuba langi mwabala biliyoni 9 era ne muzifuna. Mwagala bye tuba tujjayo. Buganda tezimbangako mukulembeze n'abamubbi. Buganda yazimba bawaswalule. Buganda ebadde ne Dani Mulika, ebadde n'abantu ab'ekitiibwa n'abamu abagenze ne bakolera mu Buganda nga Mayanja Nkanji. Temubangako babbi. Temujja kubbira mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka na mu linnya lya Mmengo nga mwe mufuuse babbi ne mulowooza tugenda kusirika. Tetugenda kusirika musajja. Bwe mwe mwagala lutalo mujja dufuna. Naye eno vidiyo njagadde ebeere entono ng'egamba bw'eti bw'olaba omuntu yenna akugamba nti famire ya Bobi Wine ye mutema enteega alimba mu Nuupu abantu abalinamu ebifo nga bava mu famire ya Bobi Wine aliogu chairman Nyanzi abasigadde bajja buzzi, Bayini Kayimba bajja buzzi, era ajja kusupportinga nga member ba Mick Wine bajja buzzi. Ebyo balimba era oli wakugamba mubuuze ngani mumpulirize. Mpuuga engeri Museveni gyamuwadde miliyoni 9, Museveni wakuwa ssente n'omala ozizza oba ogenda funa akatwa. Mpuuga kakati awo yatidde ezo zafulumye. Museveni amugamba kukola missioni oba yabadde amusasula missioni nga yaggwa dde okukola. Museveni tasobola kuwa ssente naddala ng'oli Muganda n'akuwa ssente ezisukka miliyoni 5 abamanyi ogenda kugulako emmundu 5. Nkiddamu Museveni omuntu gwasobola okuwa ssente ezisukka miliyoni 2 alina kuba Munyarwanda oba Munyankole. Tasobola kuwa Muganda ssente ezo, tasobola kuwa Mulango ate omukyoli tasobola wadde muwa miliyoni 3.